Siza mwami Senkubuge ne mwanyiraze full figure ate olunaku lwayo tubikiriza nkukola okutuuka ne wankulukuku tugenda maaso n'okutunuulira akaluka NRM leo bagenda kubanga balonda ba district chairperson akalulu wano mu Rubaga kabaddemu atimba Zulu bakabaddemu omuliro mungi wakati w'omukulu Jamiru Kabugo saako n'omukulu Kitata kuba chairperson nabigenza okugwa nga Kitata awanguddwa bingi ebyogeddwa era nga akalulu ka Rubaga kabadde kocha mwabaddemu okuyusa DR forms n'amasasi gavuze mu kaseera kano ate omukulu asobodde okubanga awangula Kitata omukulu Jamiru Kabugo we tugenda okubanga tuwayana atubuli enteekateeka buzimidde olunaku olwaleero nga tutunuulidde akalulu kano aka district owange sooka obuze ku bantu live ku SOT TV. Abatuwuliriza aba SOT TV twebaza mwami Bujingo okusawo TV eno kuba TV ewulirwa erabibwa abantu bangi nyaniriza bana NRM mu Rubaga era mbalamusa n'ekiramuso ekirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatali banzikirize eyo tugambe nti omukama mulungi ekiseera kyonna era ekiseera kyonna omukama mulungi zembeera ze weewaawo. Akalulu tugenda kuddawo ku byanza akalulu kayimiridde katya ku lunaku olwaleero Kitata tulide Kitata Majambere bakyabali mu nsiike y'okuvuganya era okatunuulidde otya? Akalulu ako nkatunulidde mu mbeera bweti tiffe nga ttiimu Majambere tweteekateeka emyaka 3 emabega kasita mwami Kitata yava ku mulamwa ffe bamu kubaamuleeta nze kennyini ne tutandika okumobilizinga abantu baffe akalulu tugenda kawangula ttiimu Majambere ttiimu Bulldozer Mbazira Musa tuli bawanguzi. Campus nebbiri tulabye nga okuvya ddala emabega twave najja nga tujja tulaba omuliro gwaka obutakanya buvaawo kutuuka kuba nti abantu batuuka n'okuba nga bayisinganya ebisongovu eno n'eno. Obutakanya ndowooza buva ku nkola embi ey'emirimu ffe tulowooza nga bana NRM nti twandibadde tugatta bugasi NRM n'okwongerako abo abatali ba NRM naye embeera ebaddewo mwami Kitata nga ssente zakulembeza ng'ensonga ayawula mu banna NRM n'olwekyo awo wavudde akakuku nga ffe tugamba nti NRM yakugatta era kye tuliko essaawa eno. Oluvannyuma lw'okutuuka ku bwanguzi Kitata yagambye nti waddewo abantu abamadde emabega bamulima empindi ku mugongo okuviira ddala waggulu eyo mu kibiina mbwe era be baakutaddemu ssente bino bituufu? Kyo mwami Kitata ayogeza butiitiizi buli lw'okola ebikyamu era bikusasulwa mu budde obutuufu. Ekyo kigambibwa nti waliyo abanene sibamanyi okuleka nga nze munene nze siina muntu antaddemu ssente wabula mobilizinze bantu bange nkugambye nti emyaka 3 tuze tukyetegekera wakati wange ne mwami Mbazira Musa ne Majambere ka muntu. Kakati olunaku olwaleero kiri kitya Majambere Kitata ani ali mu nsiikana n'awangula okusinziira nga bolaba ebintu? Nze nga bwe ndaba mwami Kitata twamuwangudde ddera nze amagezi gemuwa butajja kusobola mulundi gwa kubiri kubanga bwe namuswaza ogwasooka yajja mu kifo ky'endimu ekya sub county si kye yali alina okwesimbamu naye yalowooza nti akyalina amaanyi agandageko era yagamba agenda kuntundira ebizimbe bye asobole okumpangula kyekituufu akalulu akataddemu ssente ye nga ye naye nze neebaza Katonda nti abalonzi bannonze olw'okwogera obulungi n'abantu. Mutimu Majambere ssente zibadde ziteevuunyanga binyiira bwedda abantu basooka munyiga ne bamunyiga ssente muzijjawo ze mugaba okutuuka ne mugaba Rubaga yina. Ekyo kya bulimba kubanga temubadde ssente n'ente ze tugenda kufa twetegese dda twaguze dde ente zaffe ze tugenda bwe tuva wali okulayizibwa ze tugenda okuwa abawagizi baffe abatulonze ate oluvannyuma tulina pati ey'okulonkinga Rubaga empya ne Kampala empya essebo bwesonze nga ffe ababadde bakulembera mobilization eyo. Katono nnyo mu seconds nga 6 oyingira DNRM kuba Rubaga tumanyi badde esinga kuba mu opposition tusiibule. NRM nagiyingira 92 nga waliwo omwami bamuyitanga Waswankalubo omugenzi mukama musaasire yatuyingiza NRM nga tuli baana bato era nze mbadde omuvubuka wa NRM mu Rubaga yonna nga nze enkoko enjeru. Kadde katukulidde wejjokolera naye mboozi tugenda kusigala nga tugikuwa mbujuvu ku mwami ono Jamiru Kabugo asobodde okuvayo n'awangula oba chairman wano mu Rubaga asobodde okuwangula Kitata ku 7-8 kwana bwali 3-9.
tugenda kubanga tujongerayo naye akadde katuwanvuyizaamuko katonotono. Nze Grace Girinya tubadde wankulu kukundi ne muganda wange Mubiru Pinton sako ne Peter Munyas okukyusaako omunyo ku makya. Katudde mu studio ate bwe tudda ate tugende tulabe ebiri mu bitundu ebirala. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.